Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Breaking news, amawulire agakagwawo, omubaka wa Butambala Honorable Muwanga Kivumbi akwatibwa olunaku olwaleero. Kiddiridde oluvannyuma lw'ebyo ebyaliwo okulumbagana amakaage n'amasasi agaavuga mu bitundu ebyo era abantu be ne bafa. Ebuvanjuba ne bugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga. Katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu. Tetulanga bafere, tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu kkoowa eryo. Mwebale kutuwagira. Thank you. Muwanga Kivumbi ono okukwatibwa kwe kulimu ebintu bingi ebikwetoolodde. Nze Deni akuweereza njagala okusaba n'obuwombeefu obw'ekika ekya waggulu nti vidiyo eno sooka ogimpere like. Bw'ogiwa like muganda wange ejja kudduka emisinde mingi etuuke ku buli ssekinnoomu asobole okuba nga agifuna butereevu nnyo nnyini ddala. Awo wennyini njagala okusaba n'obuwombeefu obw'ekika ekya waggulu nti twegatteko ng'osubscribinga ku mukutu guno ogwa Beyond the Newsroom. Nze Deni akuweereza eyo nno mu bitundu by'eggwanga lyattu Uganda ebyenjawulo gy'osinzirira okuba nga otulaba ate nammwe abatugoberera. Awo wennyini njagala onzikirize nkusabe nsooke nkuwe ku katambi kano ate tweyongereyo mbenga byonna nsobola obbikufunira. Sooka owulirize. On behalf of the opposition in Parliament and on my own behalf, I extend our deepest condolences to her husband, Mr. Isodo Samuel, her children, the people of Ngora, and the Forum for Democratic Change political party that she belonged to. Right Honourable Speaker and colleagues, the sudden death of Honourable Isodo at just about 51 years is tragic and deeply painful. It comes at a moment when Uganda has barely emerged from a highly contentious election marked by killings, abductions, torture, and widespread fear among citizens who dared to participate democratically. Joel Sennyonyi Besekeze olunaku olw'ejjo katabeekwata amataayi nanitamu. Jjukira nti wabaddeyo olutuula ku Parliament nga bali mu kujjukira era n'okukuba eriiso evvannyuma ku mubaka amanyikiddwa nga Isodo. Era omukyalo ono yavudde mu bulamu bw'ensi eno ku myaka 51. Joel Sennyonyi Besekeze ng'agamba nti ekyo kya buswavu nnyo nnyini ddala omuntu okugenda ku myaka emito bwe kityo era bingi byasobodde okuba nga ayogera. Wabula ono yategeezezza nti Isodo ono teyasobola na kubeera nga campaigninga kubanga yali ku kitanda naye ng'embeera yamutuusa okwo yeriwa. Era n'agamba nti akimanyi yadde afudde nawe weeyebase si musanyufu n'ebyo byatambula mu kalulu kaneeno ke tuvuddemu. Lwaki? Nti ekibba kalulu okwali abo abaatiikinga ng'obululumisana tukunga ensi yonna eraba nti n'oyo agalamidde si musanyufu n'ebikolwa ebyo. Anita Among gye yavudde n'amutegeeza nti Honorable Sennyonyi mbadde nkusaba ebyo osooka obyesonyiwe era bw'onaaba omaze okuba nga obyesonyiwa munywanyi obeeko ebirala by'oyogera. Bw'oba oyagala okwogera ku by'obululu onaabyogerako olwokubiri olujja nga Parliament etudde. Ekyo nno Sennyonyi kimukudde enveeri ku mutwe n'abuuza Anita Among gw'oyagala okwogera ku ludda gw'ayagala okunjogerera kwegamba nkukwasa omuzindaalo oyogere ku lwange nze bye nandyogedde gwe obyogere. Joel Sennyonyi ono jjukira alina obusungu bwe akalulu tekatambudde bulungi era emivuyo gyonna agimanyi era amanyi ne kaadi ze baazannye nabaani ababadde mabega waakyo nakubira ono kubira gundi kola bwoti nga bwonna obuzannyi Sennyonyi abutegeera bulungi.
Goloza Waiswa teyayiseemu kumbe okumanya nti eri mulirwana wa Waiswa amanyi bulungi nnyo nnyini ddala buli kimu ekyasobodde okuba nga kitambula. Kaakati ku busungu obwo atooleddeko Anita Among ekitole kyabo. A breaking news okusinziira ku mukutu gwa Uganda Police wali eri ku Exchange era bagambye bwe bati the Uganda Police Force would like to confirm the arrest of the Butambala County Legislator Honorable Muwanga Kivumbi. He is currently in police custody and will be arraigned before court in due course. His arrest is in connection with the recent incidents of political violence in Butambala. Kale mubiwulidde Muwanga Kivumbi police ku lunaku olwaleero evuddeyo ne confirminga nti Muwanga Kivumbi ono akwatiddwa. Era mu kukwatibwa kwa Muwanga Kivumbi njagala okubeera nga mbategeeza batutegeezezza mbu kwekwasa kuli connected ku buvuyo obwakolebwa mu kalulu mu bitundu by'e Butambala. Ono nno poliisi n'amagye babe byokwerinda batuuka okulumba amakaage ne bagasindirira ebyasi ku bantu abali munda mu garage. Bwe batyo abantu 10 balambirira bakubwa ebyasi ne bafiirawo mbulaga. Era Muwanga Kivumbi azenga ayogera bino ng'abyogera lunwe. Wabula ne Honorable Lutamaguzi tujjukire ebigambo bye ngenda bangambako byenkuba byayogedde olunaku olwaleero. Ng'agamba nti yakubira Muwanga Kivumbi n'amugamba abasajja nze bazze ewange. Bwe bazze ewange ne bagamba nze naawe batwagala nga tuli bafu. Era kakabe kadde ki oba ki bajja banga batusaanyaawo. Nina interview gye nakoze ne MC Mayor. Ne twogera ku nsonga zino. Muwanga Kivumbi ekyamazima amatuufu alabika nga akatego kayolekedde keka Honorable Segirinya ke bayitamu. Bino nno si byangu. Okumanya si byangu njagala obirabe n'eriiso ejjogi. Nebyabasagirinya bwe biti bwe byatandika. Njagala okujjukiza nti Genm7 yavaayo juice bwe yali ayogera. N'agamba mbu Muwanga Kivumbi bakozesa ab'ebijambiya ne balumba abasirikale ne bakola obuvuyo kyekyaviirako okukuba abantu bana amasasi. Kyokka abagamba nti baabalumba babasanga wa Muwanga Kivumbi mu makaage. Then tutunuulire ku areas ezibaddemu obuvuyo olabenga byonna. Waliwo eyayogera omu n'agamba nti nze newe naaba nfunye obululu 2 oba 3 bajja kunnangirira. Finally ne bamulangirira. Baakuba abaana amasasi eyo mu bitundu by'ekibuga. Nekka ya Christine n'asooka abulawo mu kabanga. Ne guno gwa mpaawo n'omu yamuwuliriza. Oyo ne bamulangirira muwala waabwe. Ewa Honorable Namugga yatuuka akaseera n'akubira n'okubira ba agents be n'abagamba muveeyo. Abasajja Namugga bamuttira abawagizi be nga n'akalulu tekannatuuka kulondebwa. Era nga n'abakola effujjere bataddemu amaanyi gonna babamanyi. Lwaki tebannaba kubeera nga bakwata kwabo basoose ewa Muwanga Kivumbi kyokka ate nga ye yalumbibwa. Lwaki olunaku olwaleero abo ebyokwerinda baakwata ne bakuba abantu amasasi? Lwaki si be baakutte ne bateeka munda? Ebyo nno byonna bibuuzo Bannayuganda bye beebuuza. Neera njagala bategeeza baganda bange ebibuuzo bingi naye ansa ntono. Era nze ngaddeni wallahi sirina ansa gye nnyinza kuba nga mbawa. Wuliriza ebigambo bya Lutamaguzi ono. Manyi twerabira nnyo. Wuliriza. Enzo okutta Muwanga Kivumbi. Muwanga Kivumbi namugamba nti amagye gazingako ewange loole namba.
abasajja n'eŋŋaano bagulira ne babeerawo loole namba ne bagamba basebo mutulaba temujja tugoba mu nsi omusirikale n'atugamba nti gwe Lutamaguzi Muwanga Kivumbi bwe mutave ku Bobi Wine tugenda bakuba amasasi ekyo kyo mulina okimanya kan imagine omusajja n'ayogera ekintu ekyo open kakati n'eŋŋamba Muwanga Kivumbi naye gwe okimanyi nti singa Muwanga Kivumbi yabadde waawo yabadde awedde yawonya atya ye by the way anti kakati naye obwongo tebunnatereera alinga eyafunye shoko ku bwongo abantu be 10 okubakuba ne babatta mu garagi nga bali wali kubanga what these people do they are fed on fake intelligence balabika babagambye nti owekitiibwa honorable Muwanga ataddewo tale center parallel tale center eya president ayinza okuba yetanna bakimanya naye zamwani I use intelligence nembuuza what I use 5Ws nembuuza why among all people bana abasajja bakozeseza all forces omusajja atalina yadde kasaale naye ne bapika amasasi so tetutuula kakati bagambye Museveni ne tiimu y'abane because they are panicking now nti bano bataddewo parerero tare center of the president but they cannot tell you that kubanga era bajja kukugamba mbu bijambi ambu this attacked police can I attack a police in my garage no kubanga baba in my home baganda bange buli wolaba omwana ow'enkyukakyuka ne bwaba fuutu soja mukwateko bw'oba osobola musibe ekimyu omunyweze kuba wano wetwolekedde olunaku lukyanga n'ow'omumwa obumwa bamunonye bamututte ow'omumwa we bamala omujjira nga n'asirise naye bamutwala omanyi tebinkwatako bw'otunuulira ku bigambo bya honorable Lutamaguzi Semakula baganda bange bino byewuunyisa ate bitiisa yagambye nti the challenge oba obuzibu bano abantu bwe basinze okusanga nti bafeedinga ku fake intelligence era n'akuwa ensonga lwaki balumba Muwanga Kivumbi nga ye gy'alowooza okuba nti yentuufu olunaku olwaleero wetwogerera atemeza amabega wa mitayimbwa era ogenda wulira bamuleese mu kooti emala egambe nti kaakati bamuzeeru zirajja kudda mu gwokubiri ng'ennaku z'omwezi bweziti awo bamujja mugamba ajja kudda mu gwokuna ng'ennaku z'omwezi bweziti olugira nti ono yeetaba mu bijambiya olyoka owulire Saladis bawajjayo asobola okuleetera mu kooti n'agamba ono bano be baatutuma bano ne ku bijambiya olyoka owulire embaga ng'eno Genm7 Museveni yakimusaako dde ekyebijambiya ate ne ku sayidi eri mwana tu nga bamaze dde okubyalayininga ekyo nno kiyinza okuba nga ono ye 26 omutuufu gwe twayingidde nkugambye buli wolaba omwana w'enkyukakyuka sooka omukwateko omusiriise njagala kuwa butambi buno owulirize abaami basesa owulira abantu abadde balonda emirundi ebiri obadde okimanyi badde sikimanyi they were voting 2 times those people when mpulira ebintu ng'ebyo bya nupu mpulira bubi balonze emirundi ebiri obujulizi mbulina nkugambye n'abamu balonze ng'ena omukakafu ku kino minisita Mbuyina kankubuze abaana ba nupu obawulira do you understand them oba tobamanyi mbalaba nga abavuganya gavumenti my god era be bamu ku bakulembedde ebibiina ebivuganya gavumenti bali mu kuba akalulu nwa bagezezaako kubanga singa tebabbye babadde ku mitwalo 8 abaana abo babba akalulu muzeeyi babbye muzeeyi bannange ne ku luno ono mukudaala Lutamaguzi ayina akagambo katera ennyo okugamba abantu abamu agamba this time round twafuna ba presidential advisors ne ministers as they celebrate the fullness of this century but I don't want to
to say the same thing and you withdraw such a statement. Naye amazima amatuufu balamwaswaza. Bw'ogamba nti Nuupu balonze emirundi ebiri ena kitegeeza nti sisitiimu yammwe infu nnyo era akalulu kano bwe kiba kisooka kasaana kuddibwamu buto. Wabula eyagamba nti tukuume akalulu baleme kabba gwe bw'ogamba nti ate Nuupu yabbye nnyo akalulu nga mwe mwaddemu kuba okusiba n'okutulugunya abantu. Kale tubeewuunya. Olunaku olwokubiri Emmenga awo balumbye Emmenga awo ku around Bakoli awo bakubye abaana emiggo nga ne bwe basanga oyina flaga nga bakuba emigga abasirikale okubula okukutta mpaka nga flaga ogijjeeyo. Ne bwe bamudduuka nga bayingira ne bakukuba. Eyo ye Uganda mwe tuli. Ulira bbalamu. Internet yajibwako internet waliwo abantu abali bagalo jeyambisa okuhackinga mu system ya Electoral Commission. Kakati namba 1 namba 2 bagezaako kugizaako email yali eyita Mombasa ne kutula kebo emirundi ebiri. So email wana abantu abavuga email olumu bate bamanyeze email ezijja okukuma obululu wa Bobi Wine. Tubawuli akondi Bobi Wine ina email eze nabiwulira luli mukali akagwa kali era yakomawo nga email yakomyewo email yabadde awo Mombasa kati email eyo yabadde kuba oba advance obyange kolaki ne kutula kebo ne kutukama emirundi ebiri. Internet okuvaako mu Uganda. Yes, kebo email yakutudde kebo. Email yagikutudde mu nyanja ki? Mu Indian Ocean Mombasa, side zawe Mombasa. Walo Indian Ocean era police newereza badaiva na maje ega diving okunoonya kebo bagezaako connectinga ne ate amazi gamala ne gayingira chovala ba internet evavaako amazi gayingira mu internet mu internet so bagezaako connectinga kebo anti ebera bweti buwaya webuti kati amazi gayingira mu ne bagamba atevuddeko paka we banafuna gulo omulungi bagigate bulungi bagizeewe kole bulungi kati internet okuvava kama amazi gajingira amazi gajingira mu amazi g'omunyu tekandi ku agasajja gano batuuse okukudaalira bannansi nga ku ssente ezibagezezza embuto za muwi wa musolo ne babakudaalira ne babalaganga mmwe bwe mutalina kye mujja kukola nga bwe mutalina makulu bwe mutalina kye muli ne batuuka ne mu bulumi bwammwe okubanga babasekerera busekerezi. Abaganda bagera olugero ne bagamba mbu serwajja okwota akiza nnyinimu entannamu. N'olw'ensonga eyo mmwe mwabaleeta era mwebaze nnyo bajjajjaffe oba bajjajjammwe naddala abeeruweero baakola omulimu ogw'ettendo abazzukulu mugabane ku ebyo. Balamu ono kamuteeki wansi njagala tufune Lutamaguzi ono tap tumumalirize nga bukyali tugende wano. Nagambye Mukama nga nsanyaladde ng'abandaga abasajja nga bali mu kutiikinga omuntu omu ne bamuwa akagundi k'obulungo atiikinga n'amagye gatudde wali eri ne tukuba enduulu naye obwedde abakola ebintu ebyo abamu tubamanyi ba mu kitundu nga sali musale baakozesa naye ate ekisingafu okutuluma abaveeyo abasajja bano baava mu ndawu gye baaveeyo gye tutannategeera na kaakati ne baledda ne baleka miliyoni y'abantu namba n'efe ewaffe baali Genm7 kulwanyisa bubbi bwa bululu. Naye ku ssente okwo kwennyini nange nze nonzibako Victoria yange ate n'otakoma kugibba naye ate n'obulamu bwange obwagala kubanga nze babadde bantereddewo nti bw'atuyitakawo wakiri mu mukuba amasasi abasirikale eno manyi tulina naffe abasirikale abatwagala tatubuulira nti omusajja agala kutta. Be very careful ne bwoba odize waka ne bwoba n'otuuka okudda ewuwo ng'oyagala kuyita mu bisaka bakugamba eri waliyo abakuuma n'eno waliyo abakuuma naye ng'abasajja bano babuuza kiki kye batannafuna ekyo ekibabeesa n'omuluguba ogwo nti n'akafo k'obubaka bwa palamenti ku ddaala lya salimusale erya Genm kubanga kati olumose eggwanga lyabwe lyonna buli kiririmu nagali amayumba goolaba gali gonna gaabwe baageddiza mbu gaali ga gavumenti ne gafuuka gaabwe n'olaba buli kimu kyonna naye ng'alaba akafo ko kw'olimu kamuluma. Waliwo omubaka omulala bamuyita
Honorable Lutamaguzi Semakula ku maziga gakaaba manje era mayitirivu nnyo nnyini ddala. Akubuulira ennaku eri ennakaseke ogamba nti kikino. Agambye nti ekibakalulu ekyali walinga batiikinga yabaffe vidiyo temwaziraba kiki kye mutaalaba. Mbannyonnyola ki ndeke ki. Mundeke nammwe kankole bwe nti ulira ono pasita wano. Nalabye obubbi bw'obululu ne ngamba waawo obwenkukunala naye nga of course kyo kibadde kirina kuba bwe kityo. Katonda yalina amaanyi agagenda onnunula eggwanga lino mu mikono gy'ababi, mu mikono gy'abayaayi, mu mikono gy'abafere, mu mikono gy'abalumba. Kubanga bw'oba oli mutuufu tosobola kubba kalulu, bw'oba oli mutuufu tosobola kufeera byakulonda, bw'oba oli mutuufu olina otambulira ku kituufu ekivudde mu bantu ky'oba olina okgenda nakyo bw'oba oli mutuufu. Katonda eggwanga lino kino nkibagamba kali bakasana nga kakoba nkuba etonnya eggwanga lino Katonda ajja linunula mu mikono gy'abantu abayaayi, ababyaki, abafere. Katonda nga bwali omulamu eyatonda eggwanga lino ajja linunula alijja mu mikono gy'ababe. Kino nkyogera nkakasa era nga ndidde ebyazi bya Katonda. Eggwanga lino Katonda agenda linunula mu ngeri namu eribawunyisa, mu ngeri namu eribawunyisa. Tewali asobola kubataasa. Sajja ono oba omusumba ono agambye nti Katonda agenda nnunula eggwanga lino alijje mu mikono gy'abantu abo mu ngeri eyeewuunyisa. Yeah, we believe that. Nti one day one time change will come. Ate wabula enkyukakyuka bwebezze bwebo tosobola giyimiriza okujjako oguludde n'oyo ye yekka ayinza okugiyimiriza. Ate bw'aba ate yasazeewo sisuubira kankuwengere Lutamaguzi. Sekwasa mulala Salimu Sali muganda wa Museveni. Bannaye basajja bano baatujjirira. Tuli mu lusaago naye abasajja bano baatujjirira tusaanyaawo. Either akwagala obulamu bwo oba sekyo ekifo kyo kuba neewunyiza omusajja omulambo oyo ku Genm. Nze baatubye ne batubba ne bubalema. N'afuumuuka kuba kati baddukayo ewaabwe eyo mu mbalala bonna bayisenzezza Nakaseke. N'ateekawo amaka ga 3 gali awo ye gavana. Kakati n'afuumuuka emisinde mu nnyumba y'ekiro n'ajja n'abayita ab'akakiiko k'ebyokulonda n'agamba you declare NRM candidates or you are eliminated. What? Kati ate week before nti you declare an NRM candidate or you're eliminated. Sibyange bigambo bya Lutamaguzi. But the word elimination in politics, it means crashing down someone. Elimination in politics or in governance, it means killing that rat. Elimination oba okujjawo kitegeeza omuntu oyo omugirawo ddala forever. Era ekigambo mbu kyali olangirirawo NRM oba obulamu bwo. Naye Lutamaguzi agamba talina gwe yekwasa mulala okujjako Genm7. Agamba abasajja babajjirira bo Lutamaguzi balabye ennaku ku bye balabye mu nsi muno. Teri kintu kibi kye basinze kulaba nga Sale mu kalulu k'Eruwero. Si weewokka ab'ekibuga nabo bagamba teri kibi kye tulabye nga muwala wa Sale Desire kutujjira. Amagye ge baatuleeta ne gatukuba ne gatuttira abaana baffe. Bannange kiki ekiri mu bigambo bya Honorable Lutamaguzi Sebakula talinaamu kigambo na kimu kiwoomu eri state. Bannayuganda twesibe 3 tugende wano. Naye ffe baatugambye information eriwo nti omukulu ono amaanyi gamuwedde. Ayagala kuleeta mutabani we. Kati ayagala kucreatinga parliament gyawulira nti agirinako control
100% nga tewaliwo nga tewaliwo amukwata ku mukono. Byonna byagenda okuyisa okuleeta kakati y'ensonga lwaki bw'obanga obaddemu olukujjukujju lw'ebyobufuzi babadde balina okukufiirako nga balina okukufiirako. Ate ekyasinze olaba ne gundi ne looya wa sipiika Amongo basaalirwa naye bagenze ne bamufiirako anti ye looya wa sipiika Anita Amongo looya we personal lawyer naye bamugambye nti tujja kukufiirako. Kakati ate ffe tuli beeraliikirivu era baatuwadde information batugambye mbu balinda ka immunity katugweko mu mwezi gw'okutaano batandika okugenda nga batuframingako emisango. Yes, they are going to frame cases on us nga bakeera ne bakugamba nti wabadde otema ebijambiya nga babireete kwa these people are shameless. These people are shameless. They can do anything. Omanyifa obuzibu bwe tulina naddala wano mu Buganda tutera nnyo okwandamining ebintu ebimu nga bisse. Olina akugamba nti these people have a mission of taking away everything in this country including our lives, including our land. Olina agamba sha ekyo kisoboka. Kati they want to frame on all politicians whom they think are a threat to what they are building in parliament. Kubanga kati wano batugambye nti batambula nga bino bye wawulira mbu this one is an opposed, this one is an opposed. Nga beewa time egenda okumuvinga throughout the country okulaba who to eliminate politically and who to leave. Nabo bonna abamu abayisewo they are not very safe kubanga bukeera enkya kati batandise okuframinga. Don't be surprising nga naawe bukedde enkya ne bakugamba nti ow'ekijambiya yabaddeko ewammwe therefore bakwetaaga oba okuteekawo anything ekiri related kubanga ffe wano bagezaawo nnyo okutukuumira ku mitima gyaffe nga gitunduka. Obeerawo buli kaseera omanyi nti they can pick you anytime. Obeerawo they can do anything on you at any time. Nenze kyenkugambe you'll watch the space ne banno bajja kukiraba. With the time they are going to start framing on us cases nga bakugamba bano bayeekera. Don't be surprised kati ng'olabe babadde bagenza okutta Muwanga Kivumbi. Muwanga Kivumbi namugamba nti amagye gazingako ewange loole namba. Abasajja n'eŋŋaano bagulira ne babeerawo loole namba ne bagamba basebo mutulaba temujja tugoba munsi. Omusirikale n'atugamba nti gwe Lutamaguzi Muwanga Kivumbi bwe mutave ku Bobi Wine tugenda bakuba amasasi. Ekyo kyo mulina okukimanya. Can imagine omusajja n'ayogera ekintu ekyo openly. Kakati Honorable Lutamaguzi akunnyonnyodde bino ebigambo biri mu lulimi Luganda. Sagala mbeeko kye ŋŋenda kunnyonnyola kyesukkulumyawo nga tokitegeera. Ebimu ku ebyo bisuubirwa. Kati Muwanga Kivumbi ye bamutandikiddewo. Gwe linda wayite emyezi enoojawulira nti Lutamaguzi. Ate baba yagiramu eno Ssenyonyi yaleese nnyo owulire. Wamamwe protecting gains zitandiswa protectingibwa. Woleleza President koka abadde kati kubanga akobabaka ko okatunyonyodde was it the same case or what president kabadde very open nti ye bamubye ng'oli bwabba embuzi nabbirako n'obusa bwayo mu lujja bakabye ne bakatwa kati ffe twabadde turesistinga. If someone can come and grab your victory at a parliamentary level, what about the president? Nga ne yabadde alangira, you know, this man called Byabakama, those so-called justices, but they are no longer justices. He's a fraudster. What fraudster go about? This person is a fraudster in this game. Byabakama is a total fraudster in election games. Kubanga obwedda bamubuuza byosoma biriwa na byosoma obijjawa na ng'ananaagira akunanaagisa kubanga obwedda byasoma internet yabadde teriiko naye nga bamubuuza ezo figures z'osomwa ozijjawa. But because he's a fraudster and the majority of people in electoral commission are fraudsters, they are trained for that. You know, you make money, quick money through fraud. Ng'ebyo byagenda akola bw'atyo. Lutamaguzi agamba ekibba kalulu ekyabadde mu ka president ate ekyo kyo munnange tokyogera nako kyabadde kirala nnyo era n'agamba nti Byabakama ne banne abo bayaaye n'ebintu ebirala ebiringa bwe bityo abafere yabo obululu baana ba taata sigenda bannyonnyola bingi ebintu mubyewuliridde buli omu asabire munne waali nze Deni tuli ku Beyond the Newsroom wamma katudde n'ensonga endala mpitirivu mbeere kale
bagaliza bimunjagaliza. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.